Aya, tugende. Tekakwata. Abavuka ba generation yenyu nga temukyatya bakulu bammwe. Ati sikutya kati ebyo byavuddewo bannange ebyaddala osege ande Amalala nga mulina mangi. ande ago simalala ande simalala omanyi lwaki simalala tomanya nange gyembeera eyo ande ffe tuzowerebwa tuyinza n'obba nga tuli wano eno naye nga abamu bali mu kakundi wali osegeera ko nga kalagako kaawe ona nawe ng'otya namu munaye oyinza ogenda obabongeko ne bagobawo osegeera so mu bufu bwekyo kati eno new generation ye music aliko onfuna era ojja kwesanga nga ekyo kye twakoze si kipya kubanze nadde nkisuubira kubanga nagamba n'okugamba yalanze ennaku nnyingi naye njagala wamalira bwa press conference enkya enkya freedom city ekyo twagala tulaga abantu tetuli ku TikTok kokka ne bantu mwetuli segeera Generation eno ogambamu abaliko naye lwaki music wamwe tawangaala temumuwabudde temumanyi kuwandiika ki kati nange wenkubuuliza kyogamba gwe mu bbaala gy'otambulira towulira wantama mabbanga ki tetwasoma mabbanga ki okategedde bbanga wabbanga ki kuba kati senga bbanga tebakyagikuba ma radio ma TV ogenda ogirabanga eri mu top 7 Kyanjawulo ki kye mulina gwe ne Alien Skill ekitali ku bayimbi balala be bayita aba TikTok omuli ba Xclusive n'abalala bwe bati mwe musobodde okuvaayo naye bali mu malise kyanjawulo ki nja kuyita mu kisooba oba neokubanga nze nazigirawo kale onfuna kuba sitayire eyo weyajja nenzigirawo mukulu Alien Skill wali toliwo nagamba omukulu taliwo naye tugenda kuyimbamu ku nnyimba ze natuyimbiramu awantama abantu ne baziyimba lwaki akwagala nnyo mu bayimbi bano aba generation entandise first of all nange era mwagala nnyo esegeera ate era nze vice fangoni walero kimanyi nti nze vice waatayogera nze njogera tokkirizibwa kwogera ande kwogera ki nawe kwakyo gikozesa sikubwa sikozesa kitamiiza kyonna sina kyenkozesa obeera otya naye takubwa tatamiira bage ali wali mulayiko nga atamidde ande omumanyi omulayiko nga akubwa enkola gundi cash crop okimanyi tibagitongoza cash crop yamaani Freedom City Alien Skin yawedde Tomudi kikyalina yaleeta ddi Tomudi sofa nalabika posta katambula nange nalabika ka posta ngabana bagawantama concert kali kinasinzira ku bantu omanyi kati ffe twajja kukola byafaayo kali kyogamba nti basobola kujja nga bagenda kujjawa nga bajja okulaba Tomudi n'ennyimba ze 11 omulabe waseka bwe bati kati gwe kimanyi nti buli woseka kati kamera erekodinga n'eddoboozi ekyo badde okimanyi kati bwe busungu nno abantu bwe balina gye mukomozole yawe muti ayagala kumanya kifo bagenda kujjawa nze nyiza otegeka nga nesho yakya abantu bateekeko obuligato twetaaga ekifo ekinene kudomuziziragyawa naye nga ebyaddala naye Kenzo agamba nti Alien Skin babadde mu kabadi ne Pallaso osogerako ki ate nga bangambye nebbalamu yennyini yeepiniize nebbalamu yennyini mbwe yavuddeyo n'agamba ate kati mbeera ntya mu kabadi nga nfiirwa sogamba yakola waliwo akola n'aba bwati waliwo sheekola neba bwetyo kati Kenzo lwaki abamyo mukulu Kenzo mukulu waffe sijja muwanda nnyo gundi ekyegeera kuba nze akatambi sinnakalaba naye nze nsinzidde ku kindowooza we naakalaba njabbaako kyenkomentinga naye sinnakalaba aka Kenzo engeri gye sibadde ennyonyi ebadde empuuba ali ntiyambula budde agamba amuteekako nkwakyo festival Kenzo ate yeetaga mussaako yeetaga gissa ku airstrip tuleme ejjaawo
kategedde kati Kenzo ateekewa anti kati jjukira ye yajaawo abantu bwe baajaawo kati batajaawo teyetaaga mussaawo Kenzo akube wano ye akube wano kyangu nnyo just alien teeka Nkwakyo festival ku airstrip ebeera awo tugikube tusaale abantu basalera ne mu luguudo nga tebajjaawo mu ekyo ekibangirizi oba omumazi ate oba omwagazaaki ndi mugulungi muganda wange kulikayo eyo muganda wange aman kiki wagamba wati obadde mu nsi kisoko tubulire ate mukata yokya World Cup ya ayo era amesi bonna mbaleseeyo bakyaliyo omwana ono ndabye ku bifaananyi byabwe yamaani nyonyi yakumeka eno ennyonyi eno eyinza obba yesoose nina ze navuganga zino ozitegedde ezo ez'omubuto ezo neeno yesoose kanyonyi kange kabadde kasooka kabadde successful wali oliawo ng'essimu etuuka yatuukirako gwe yatuukira ku manager yatuukira ku nze nga omanyi abiri bakozesa nnyo whatsapp biki mitimbagano biki ate enamba yange already yali out bajja ne bankoonako biki business naye byakusaaga nga obimanyi obeera excited naye byakusaaga naye nagenda laba bali serious paka ku proceedinga yamaani tewasooka bakaluubirizaamu era bakalubirizaamu ka brand biki webaleegalegamu nebawanikamu ne mukakkana ne mutuuka ku nzikiriziganya mpola mpola abasinga bebagenda ebakuba shows zibanga 2-3 wabadde na meka yabadde show emu lwa nsonga gye nali mbookingiddwa ate kata nga wogimanyi kata ebiseera ebisinga babikola ebyo Dubai nti ogenda kuba Dubai Abu Dhabi oba Saudi Arabia gye batera okuba show ebbiri abakatali tebabadde nnyo bamasanyu nnyo engeri gye bakajjayo amateeka bitotunula abakazi mu maaso biki bo bali strict nnyo yamani bakuwuliddemu ate siza butabagalamiza wagenze nani nageze ne Vairo Varota lwaki yakomawo ku mande gwokomyewo leero Vairo teyakomawo ku mande tukomyewo naye just twafunamu awo twali bakomawo Sande ka flight nga obitegeera obeera n'amaalo ozuukukamu omanyi ojja zuuka bibyo bya ennyonyi yagenze kati so twamisinga flight Sande gye twali tulina okudda ate nga flight awo eziriwo engeri gye bali mu yidibo eza business ate business biki obimanyi ebyo baba beyimwe business classes biki kati katulina booking olwokubiri era byebigere bineeno paka Uganda kyekyakoyita ogimisinga promoto yali yekyanze nga obimanyi twanyumyanyumyamu kakkananga Vairo yagenda naleka akasawo ke mu Uber ate nga mwemuli ebipapula kati ate owa Uber ndowooza n'afunamu ba accident obimanyi ebyo kati tugenda okukuba essimu ate nga sola tambula nze nemukola ki nemulekayo kati yagenda omaliriza owa Uber oleeta akasawo akutta essimu ng'obudde bukoze eki bugenze kati tugenda yagala ogenda ku check-in okebera ng'ennyonyi yabba ngamba geeti zakoze eki zagaddewo era ne tuzikwata engugulu zaffe ne tugivuga tuddayo mu kasana gyobadde osiibudde bagenda okulaba nga tubakubira tubaga sindike Uber mutunone naye ebiri bya Uber si bye bino ebyammwe ande simayi leeta akapikipiki simakola obukinga Uber teri taxi ne bagusanga Uber motoka Lamborghini Uber eyebikula bweti ezigi bazungu abo munaye atuddireyo ddala akatambi emabega wali otandika okuyimba bino wabisuubira oba wajja mu kuyimba ng'agezesa olaba biteyo munaye nno saabisuubira kubanga gwe kyoba olina okukola kuyimba bulungi tojja mmanya nti oba Kacumba ali anankubira akasimu oba ande oba ani osegeera tomanya so kati gwe oyimba music n'agenda mu bantu
mukama akwatiddeko ogenda okwesanga obusimu buvuze munnaye nga tawe tomanyi ngeri gye bukola ki gye buvuga so saabisuubirako yadde era nange neewuunya kubanga nsobola olinya ennyonyi n'ogenda nga totaddemu yadde oluki olwataano ate ng'ogenze kukola kusasula gwomu ku bavubuka bwe baavumanga abayimbi ba tiktok tekumalaako myezi ebiri obudde buno mulinnya ennyonyi mukuba freedom sene zijjula okategedde kyakuyiga ki kaddemu ako kuba freedom sene zikola ki okategedde so bakyayogera ffe tubalinaako obuzibu bongere eddala okwogera ndowooza nabadde ngenze zanya sikiiti tegera anti tiktok nali nzanyako sikiiti bayimbi ba tiktok ni comedian segere this is a serious business ati bino bya ddalamu segere era n'ekyo kyogambye ekya freedom city kigenda kyusa ebintu bingi segere ekyasobola veri noŋŋambako oŋŋambako ŋŋamba ki bwe ŋŋambako bugambi ŋŋambe kati ngenze teeka wantama nawe oteeke wano simayagondi makanika abavubuka ba generation enyo nga temukyatya bakulu bammwe ati sikutya kati ebyo byavuddewo bannange ebyaddala osegeera ande amalala nga mulina mangi ande ago si malala ande si malala omanyi lwaki si malala tomanya nange gyembeera eyo ande ffe tuzowerebwa tuyinza n'okuba nga tuli wano eno naye nga abamu bali mu kakundi wali osegeera ko nga kalagako kaawe ona nawe ng'otya namu munaye oyinza ogenda obabongeko ne bagobawo osegeera so mu bufu bwekyo kati eno new generation ye music aliko onfuna era ojja kwesanga nga ekyo kyetwakoze si kipya kubanza nadde nkisuubira kubanga nagamba n'okugamba yalanze ennaku nnyingi naye njagala wamalira bwa press conference enkya enkya freedom city kyetwagala tulage abantu tetuli ku tiktok kokka nembantu mwetuli segere generation eno ogambamu abaliko naye lwaki music wamwe tawangaala temumuwagudde temumanyi kuwandiika ki kati awo nange wenkubuuliza kyogamba gwe mu bbaala gy'otambulira towulira wantama wabbanga ki tetwasoma wabbanga ki okategedde bbanga wabbanga ki kuba kati senga bbanga tebakyagikuba marediyo ma tv ogenda ogirabanga eri mu top 7 kyanjawulo ki kyemulina gwe ne alien skill ekitali ku bayimbi balala be bayita aba tiktok omuli ba Xclusive n'abalala bwe bati mwe musobodde okuvaayo naye bali mubalese kyanjawulo ki nja kuyita mu kisooba oba neokubanga nze nazigirawo kale onfuna kuba sitayire eyo weyajja nenzigirawo kuba nze mwenajjira kuba nze saali muyimbi ekifuna tukimanyi nenzigirawo waagwani ate nga sitayire ompya onfuna ate sitayire owulira relics zaffe maturity kuba ennyimba zange zisinga oyinza nobewuunya naye nga nyinza okuba kati nga god first ekimanye god first abuulirira katonda yennyini nnyini mulimu egundi lwakuba mu sitayiro yaffe anti lwansonga mulimu sitani tumuyire ebbiya kati n'abalokole bamu baalugaana naye weebuuza ebbiya kyogaawo tebamwogera mu bbaala kigambo kibi nnyo naye nga lubuulirira nfuna so kiba kitegeeza maturity like lyrical maturity lyrics zijjula onfuna mweziri wantama ebuulirira wantama muyimbi bwe wali ojoyingira industry ng'otandika okuyimba guwalaba obudde buno nga talina kyaŋŋamba naye lulinga yali sitakubbe era ofukamira bonna tebakyalina kye baŋŋamba mpozi olinawe namwogerako nnyo naawe ani goni John Black namwogerako nnyo naye mujagamba muyisaawo ani kati fe abayisaawo kati nze kukwatako nenkuisa mayikola bozengobye amanyi oli katubuzeeko brown skin abatumuleke abuzeeko obuuza je baliko nyabo kale sebo naye je bali kale nyabo amanya gwani amanya gange abandi aba ku tiktok bamanyi Agatha Katrina nenga amanya amatuufu bampita Omumbejja Nasolo Sharon Omumbejja Nasolo Sharon oli muganda yes sebo
abantu bagala kumanya Tom D omuyita otya? Tom D. Kale akasembayo yali agenda wamutuma kyakulekereyo ki? Sina kye namutuma. I just wanted him to come back when he's safe. Yeah. Esala mwagira tereza kamera ekibuuzo kye ndina mu kusooka okumwetegereza ennyo mu kayimba ka star kayi katonda akukongedde bakayita batya tayita God first. Oli dansa? No, I'm not. Ono yakuyigiriza yakwonoona? Yes, sir. Kupoiza kuonoona. Nedda omwana first of all ali so supportive. Ekyolaba asupportinga nnyo nti twasalawo tukwekwatako like netukuza accounts ezo maife tusibuka ku TikTok netubona ensi esegeera so kati mu kukuza account ye nebange supportinga ku music waffe twe tufulumya nnyo tetwegayirira nnyo bantu tukolera nnyo gundi mai challenges ezo zitambuza ennyimba twekola challenges zaffe olwokuba tulina accounts zaffe ki ezamanyi so anyamba ka supportingako bikiwagwa ngera mumanyi omukyala. Owaye Tom D. Freedom City omukulu alini skin. Waitu oliwo nagamba omukulu taliwo naye tugenda kuyimba mu nyimba ze. Natuyimbiramu awantama abantu ne baziyimba. Lwaki akwagala nnyo mu bayimbi bana ba generation entandise? First of all nange era mwagala nnyo. Esegeera. Ate era nze vice. Fangol. Walero kimanyi ndi ze vice. Oli mu Fangol ni watayogera nze njogera. Tokkirizibwa kwogera. Ande kwogera si nawe kwacho gikozesa sikozesa nera kitamiza kyonna sina kyenkozesa obeera otya naye takubwa tatamira bage ali wale mulayiko nga atamidde ando omumanyi omulayiko nga akubwa enkola gundi cash crop tokimanyi tibagitongoza cash crop yamani Freedom City alien skin yawedde Tom D kikyalina yaleeta ddi? Tom D so far nalabika posta katambula nange nalabika ka posta ngabana bagawanta ma concert kali kinasinzira ku bantu omaye kati fetwa kola byafaayo kali kyoga nti basobola kujja ngabagenda kujjawo ngabajja okulaba Tom D nenyimba zo 11 ogenda bayita omulabe waseka bebe bati kati gucho kimanyi nti buli woseka kati kamera ye recording neddobozi ekyo badde okimanyi kati bwe busungu nno abantu be bayina je mukomozole yawe muti ayagala kumanya kifo bagenda kujjawo nze nyizo teganga ina show yacha abantu bateke ko obligato jotaga kifo ekinene kudomuzi bagya nayenga ebyaddala naye Kenzo agamba nti alina skin babadde mu kabadi ne Pallaso okyogera ko ki ate nga bangambye ne balamu yennyini yeepiniize ne balamu yennyini mbu yavuddeyo n'agamba ate kati mbeera ntya mu kabadi nga nfiirwa kyogamba yakola waliwo akola n'aba bwati waliwo kyekola ne babwetyo kati Kenzo lwaki abamyo mukulu Kenzo mukulu waffe sijja muwanda nnyo gundi ekyegera kubanze akatambi sinnakalaba nenze nsinzidde ku kindowooza we naakalaba njabbaako kyenkomenti nga naye sinnakalaba aka Kenzo engeri gye sibadde ennyonyi ebadde empuuba ali eniyambula budde agamba amuteekako nkwacho festival Kenzo ate yeetaga mussaako yeetaga gissa ku airstrip tuleme ejjaawo okategedde kati Kenzo ateekewa anti kati jjukira ye yajjaawo abantu we baajjaawo kati we batajjaawo teyetaga musaawo mbu Kenzo akube wano ye akube wano kyangu nnyo just alien teeka nkwacho festival ku airstrip ebeeraawo tugikube tusale abantu basalera ne mu luguudo nga tebajjaawo mu ekyo ekibangirizi oba omumazi ate oba omwagazaaki owaye bagamba okutambula kulaba kudda kunyumya kikyo tugenda otunyumiza kiwala gyeri egyo nyebukabuuka mwana ekuba hampu nze nali sibayire okitegedde era nabadde n'ekirowoozo nga mmanyi yakola oluguudo lw'Essalaama yakola oluguudo lw'e Dubai okuva Entebbe paka Dubai babagamba musibe emisipi munyweze emisipi ennyonyi egenda egira bweti ngamba kati mu bbanga awo waliwo ki okitegeera pozi n'akasana kimanyi ssaawa ya 12
ku makya buba kasana kakavuddeyo ekkata sawa 5 oba tosobola fuluma n'ofulumya omukono bwoti mu ndabirwamu oba owulira nga olususu balutwala ne buno obudde wennyininyini bw'ofuluma ebweru waba wookya era wenkreditingira abasajja bakolera eyo watulabiddeko eyo betumanyi eno owaayo abaana gye bali mbalabirabyeko ba mutima manyi mutima mbadde manyiyo mutima bali abaana ba tiktok abembadde ndabalabako bannayuganda gye bali no by the way bangi ekkata bangi nnyo okuba nabasanzeko nekisaawa awo bambi nga basama mu kapiira beekuŋŋaanya naye nabo nga bamanja kimenke gwe kimenke worldwide muganda wange era manyi sooni bagenda mumutwala eyo kuba agenda Dubai wali e Dubai oba e Dubai ogira bwoti oba olengera ekkata oyimira bwoti ku kizimbe ekiwanvu kati wano wakati waliwo ka Saudi bapromota beekole ki kiyagala bakyuseemu nga tumaliriza nze first of all amanyi engeri gye ndi muyimbi nti nagenze nzekka Xclusive bamanyi okutegeerera kale nti wano tolina kugendawo wano biki obitegeera nga obimanyi engeri gyoba nti toli mu nsi gy'omanyi ekyo respect kale okusinziira kuba ye womala omukolera kuba ina missing a flight Xclusive manyi na missing a flight Sunday na missing a flight nafunamu nnyo ku buzibuzi bwawo okuddamu bookinga kubanga yali alina okunyambako biki naye ngo mulaba buli kimu akikola ku peesi alaga tafaayo olwokuba amaze okukola ki okukola Tomundi woba kuweebwa mukisa ekisembayo ewange oba oba kugaba mukisa ku bayimbi bano basatu wangambye mu inbox bangi booganya okubakolabo John Black, Pallaso ne Kenzo ani gowa John Black Pallaso ne Kenzo ani gowa kolabo pa John Black omwe lwaki bali bo abazaalire John Black amansolo musitulako yakuwa oba ali wansi anti mba mwongera kandi kati fa baliko akaliro kati mba ngongerako ozegedde kiba kiyamba ggwe segedde bw'otuse mu nnyonyi kya bulijjo kyewalabye ekitali kya bulijjo kikyewasanze mu nnyonyi oba mbeera zaabadde zitya mu nnyonyi awo nali njagala tuula mu maaso kwanze ntuula mu maaso naye baŋŋaanye namugambe njagala tuula wali ndabe nga ndabe gye tulaga baaganya kakazi nekaga no this one omuwala mugamba akagamba kasembayo omugambe nti okomyewo mugamba kinga tugenda uyo mugambe anti wabadde akwesunze mugambe ande